lwaki omuntu ono yandi considerinze ogenda yeekozese. Waliwo kye bayita freedom of expression, nti abantu ffenna batutonze nga tulina obwakabi bwaffe munda. Obwakabi obwo buli munda buvaayo nnyo. Obwakabi tugamba potential. Obusobozi bwo obwakabi bwo buli munda. Obwakabi bwo buvaayo nnyo nga weetongodde. Gamba nga senga ojja n'okolera ku restaurant emu. Bw'okolera ku restaurant emu babeera ne chef. Chef ayinza okuba nga alina kyali mu okufumba nga yakisoma. Kati gwe oli tugambe omu ku bayamba chef. Ne buli lwogezaako gamba chef, naye ekyennyanja kino lwaki tetukikola bwe lwaki tetukikola so nga senga gwe obadde nga gwe weekolera ebyennyanja byo, oyinza okugezesa ebyennyanja ne kitabuka n'ottabuka. Abantu ne babeera nga bafuna different flavors ez'ebyennyanja. Emyaka nga 10 emabega waliyo omwami baali bamuyita Thomas Edison. Thomas Edison paka leero ensi ekyamusinza kubanga ye ensonga lwaki tulina amataala. Ye yavumbula ettaala eyo. Yalina omukozi we nga bamuyita Nikola Tesla. Nikola Tesla paka leero tukyamusinza kubanga ye ensonga lwaki zino ettaala zaaka. Ye yavumbula amasanyalaze ge bayita alternative current. Mukama we ye yavumbula ettaala. Omukama we yavumbula ettaala nga tebannabaawo masanyalaze. Anti kati waliwo ekika ky'amasanyalaze ebiseera by'edda bakozesanga zidayinamo bigenerator. Naye bwe bavumbula amasanyalaze, bwe baali tebannavumbula masanyalaze, ono omuvubuka bwe baali nga bamukozesa, yawandiikanga design y'ekika ky'amasanyalaze n'akiwa mukama we. Mukama we bwe yatunuuliranga design nga ye Tesla naawe obadde ki? Gutulaba nti kino kijaba kya bbeeyi ng'asuula wali. Nga Tesla agezaako okukikola ekirala ng'akiwa mukama nga nakugambye nti eno gundi ejja kuba ya bbeeyi, ezo sente tetuzirina naawe tuleke, nga basuula wali. Tesla n'akeera ku makya n'agamba nkubuulire Edison, onkozesereza akabanga naye wano kanveewo. N'avaawo n'agenda wabweru. Bwe yagenda wabweru n'atandika okukola nga ye bwakyewulira. N'aleeta ekika ky'amasanyalaze ge bayita alternative current, ge tukozesa ge bayita AC. Mukama we bwe yalabanga omuntu gw'abadde akoze aga amasanyalaze nga ye akozesa DC direct current, balina ne competition number ani asinga. Era kyamaliriza employee asinze mukama we. Naye nga buli we yabeererangayo potential ye yali kwegamba ebikkiddwa, etuuliddwako, kwegamba expression yeyo gy'olina evaayo nnyo ng'osazeewo ogende weekozese.